Honorable Godfrey Kiwanda Subi nsaba obuuze ku Palaba Salt TV tutandika okubaganya ebirowoozo nkwaniriza. Wow, abatulaba ku Salt ku munnyo ku makya mbalamusiza. Katonda afeebaziwe abakuumye okuva twali wano ku Lwokusatu abamu tubaali tuwuliziganya batuwuliziganyizaako naye nebaza Katonda abakuumye. Ekiseera kino of course enkuba etandise okutonnya naye nga njagala okubakubiriza of course okumanya nti tukola obulimi ng'omulimu. Mu mikwano gyange abakola kino ng'omulimu mbasaba mugende tugukole. Tusobola kugamba nti buli muntu yenna Munnayuganda ajja kuba nti ayinza okuba nga dependinga ku bulimi naye nga tali okulima, ayinza okuba nga ye musuubuzi wa birime. Kakati ffe abadependinga ku bulimi nga omulimu nga tulima mbasaba bino wammanga. Ekisooka twatandika kampeni yaffe ey'okuzaawo emmwanyi mu bitundu byaffe n'okuddamu okusimba emiti ate ku nsalosalo zaffe. Ennaku zino ndi mu kaweefube ow'endokwa nagenze mu National Forest Authority nyina endokwa ez'emiti. Ekirala tulina emmwanyi buli muntu simba 4 clones tosimba line emu. Emmwanyi ennaku zino okusinziira ku technology alina tulina line 1 to line 10. Line 9 ne line 10 tennayala nnyo tulinyo from 1 to 8. Ku mulundi twatandise campaign Apollo bagiyita kisoboka bikolo 10. Every family njagaze ebikolo 10 ebyemmwanyi ebiri professionally done. Mwe banamitiana mwene of course tugulya endokwa bweteri kusinye 12,000 but of course ina negotiate nze ne tusalasala amagezi yasinjira 10 eri banamitiana. Naye nge munamba kubiriza nti season eno kati guno mwezi gwakuna omwezi ogwokuna wewe time nti oba wakusimba mwayinza obutazisimba guno gwakuna kati nga bwe tuli. Niyo yinza okugamba nti nja kuzisimba mu gwa 7 ebinnya obisema kati. Sima ebinnya ng'obudde bukyali wagonda omusana bwe gutuukawo nga mu gw'omunaana teekamu ebyetaagisaamu mwetaagisaamu obusaawo bw'osobola obbunona nga buwewuka tobuteekamu kwankuba kw'okwenkuba buzitowa. Bw'okikola mu gw'omusanvu ogenda okwera ogw'omunaana season etandika bweti ng'ebinnya byonna biri ready. So topapa mu project efaanana bweti. Abantu abamu papa oyagala kusima wakumbi twagala ekinnya sima fuuti 3 ku 2 wansi oba 3 ku 3 kizeemu ebijimusa teekamu nakavundira teeka ki because oli mu kuzimba musingi ekikolo ky'emmwanyi kigenda okuwa emmwanyi for the next 30-40 years. So engeri gyo constructingamu omusingi etegeeza engeri kiki kyogenda okufuna. So mwe abasimbi b'emmwanyi n'abasimbi b'ebitooke that's the way to go. Mukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka atukubiriza ensonga eno agirimu nnyo. Ensonga ya mmwanyi terimba. Mmwanyi terimba naye egirabirire bulungi faayo. Tolinda ndokwa ze bagenda kuwa buwi. Omuntu agenda okuwa tasobola kuwa type gy'oyagala. Bino yemugamba tulinda nads tulina teri agenda zikuwa. Ogwo omulala omu ofunye sente za PDM weetaaga just emitwalo 20 ogula endokwa 10 ku kakadde ako ke bakuwadde. Gulako endokwa 10 sinje emitwalo 2 ng'ate oguze nga ziri balanced. Genda ku nursery bed etegeerekeka tomala gagula ku buli muntu mbu yamezezza. So ye message enjagadde okuwa mikwano gyaffe abakisoboka ate ddala kisoboka. Enkuba etandise okutonya abantu basimbe? Katusimbe twali tulowooza kusimba. Of course this is almost early April. Tulowooza nti kati enkuba nga bwetandise kati etandise egenda tuwa April egenda tuwa abamu kumwe mwatema line making sure nti oyina spacing etegeerekeka. Ebirala mbadde nkubiza nnyo Apollo ogenda mu nnimiro z'abantu nosanga omuntu ng'ayina ennimiro ntono naye ng'ejjuddemu ebiswaga ebiswaga mu bijja tereza bulungi mulimu gwo nga bw'olaba ow'edduuka bw'ayeera mu gundi ennimiro kitereze bulungi oba mulimu ebiswa ebitakugasa bijjeemu. You don't need to get anything kuba tolina ky'obijjamu bijjeemu agatiititi agatategeerekeka simba emiti egiri organized oba gyabibala giri ku lusalosalo naye ng'ennimiro erina w'osobola okukolera ate emirimu. So treat agriculture as your business. Tweyanzege kisoboka ye Honorable Godfrey Kiwanda Subi. Honorable Harold buza abalaba Salt. Njagala kutwala mukisa guno okulamusa mikwano gyange mwenna bwe tuli mu buwambe abatava ku Salt naddala ku Lwokusatu nimugoberera bye twogera nammwe abatera okuweereza feedback ewa Apollo olusi ne musindikana kuno tubebaza nnyo njagala kusasira mwenna balina ebizibu bye mufunye abalina ebirungi mu Uganda ebirabika ate mmwe
mujaguze mubuuke mpaka kulumya balala mbagaliza okulaba kulungi kale tweyanze gwetu betandise program osobola okutwegatako mu kubaganya ebirowoozo sindika obubaka ku noti 7 noti emu mukaga noti 9 noti 6 tolinda ate program ngegwako nenda bobaka nga buyiika tubuulire gulaba ki mu cabinet eno enkyukakyuka ezakoleddwa mu cabinet gulaba ki mu mbeera eyo ndoza Honorable Godfrey Chwanda waliyo kondowooza gwosobola okutuwa background abamu balowooza nti ka impact bandibanga tewali impact yonna President Museveni yamaintaininze before ebyenkizo okuviira waggulu eri ku Vice President ne wansi ku Prime Minister byonna ebisinga Ministry of Finance tewali we yakutte wadde mpozi ku kitongole ekyejje olaba ki mu mbeera eyo ekisooka President Museveni abantu gwe mwalondanga president wamwe ayina obuyinza okukyusa ekifo kyonna okujjako ekikye ye kyekyo kati atasobola kugamba nti kati nkitadde nkiwadde swaliso teekawo eri asobola okuresignika ate awo si aba akigabye when you resign stepping down nakyo kiina constitutional gundi ze kigoberera n'ebifo ebisigadde byonna the president has authority okukyusakyusa bwe ntundi enkyukakyuka y'omulundi guno president yagikoze ku bantu nga bataano ekisooka yaleese mwala waffe Dr. Nyamutoro mu minerals state ye minister wa state wa minerals naye ate ye member of parliament omuwala owa national female youth then naleta Abba Lilian yamtekalamoji yes no disaster kati Abba Lilian ava mu Acholi kati Acholi eyo ojjukira nti Abba ava mu district yemu ne anywa Honorable Beatrice kati ke katundu ke kamu akavaamu kubanga anywa ye she's an ex-official Lilian yawangula akalulu akeyo nga woman member of parliament kakati it's very painful nga mvude mu constituencies fana bwezityo nga gwa wangula akalulu ne bajja bawa munno atawangulu ba ex-official kati nga you know wa minister nga you seem to be ngugamba nti nze ndabika nti kwanga Lilian alaba nti abadde pushing up for some time. She's a very aggressive girl, very aggressive. Of course boleta omuganda wange Balam abantu abo basatu bonna bagwa babadde bagwa nnyo mugundi ya PLU ya mu kikuba tujita kisinde cha PLU. Then kati owokuna yabadde owokuna omupya ngojje kabo, then it is Nambozo Nambozo Minister of State wa Karamoja. Of course ne wabo kuchusa lokerisi ne bamutwale Karamoja ubajje kitutu maybe owokutano mpya is Mbadi yaze wabadde Harriet Tabazi kati olaba nti yabadde direct swap. Mbadi ne Harriet they come from the same area. So burazewo Harriet Ntabazi naleta Mbadi tekina nyecho chabaddemu okutunula bitundu n'okubalancing ebitundu. President ebintu byakola biba president alonda abantu ba minister kuba nti bayina nyecha amaanyi a balancing politics. Statement gyokoze omanyi buzito bweriko. No, but that is it. That is it. Talonda ba minister nti bagenda kukola impact. No, a balancing and ina constraints nyingi zaba balancing muri kati chovola abantu bajjewo Harriet Tabazi aleta Mbadi kuba yategedde mu area eyo bwa mujja mu Rwenzori ministry bajja jimu banje don't know where jatukoze ekizibu nti yajjewo Sempijja as a senior minister yali so both very bukedi ndo ababukedi yabadde state minister we kakati ne normally bolaba president chovola bane badajjewo bwe na ndutu najjawo ne kitutu yalese Nambozo omu kitundu ekyera donne gundi gyakozemu nti yaddidde abakaramojja ennaku ezo baakanaga ntuwe ku mukaramojja natwala Rokeris namujja mu minerals
namutwala wali naye ngera okitunuulira nti kati bw'otunuulira bw'olaba nti bwe yajjeewo omuntu bw'aleeta omona omona gundi yokka yajjudde nti gundi yavudde mu West Nile Grace Kinkwi abadde minister owa Northern Region kati aleeta omona kati omona yekka gw'olaba nti kubanga omona comes from Teso sub-region then Grace ava mu West Nile wokka w'olabamu ng'agamba nti teyabadde direct swap naye ojja kulaba nti at times waliwo ennaku ezo nawulira kakati so enkyukakyuka ezakoleddwa tezigendereddwamu kutuusa buweereza butereevu one exorcant president abalansinga politics w'eggwanga which is very important kuyenga ya byabufuzi ekyokubiri kyendabamu nti president yagadde kakasa abantu nti ekisinde kya PLU si political party kubanga okuleeta MK n'amufuula army commander as CDF ekisooka ekyo kirina implications nga 3 esooka kwekulaga nti ekitiibwa ekisembayo mu magye okifunye kati ekiddako kirala once now kati olwaleero bw'alitayaringa because it's very easy nti kyangu nnyo MK tusabazi as an army commander for year na retiring to join active politics naye mu bulamu bwe nga ye you've achieved the highest kitiibwa mu magye mubaddemu okumuwa assurance nti kati ekkubo lyo lirino ova wano it's clear otekwa kuyingira butereevu si kuyingira butereevu kwa bannayuganda bye basalawo but olwaleero omuntu olinnye from a private to a CDF mu bitiibwa by'amagye MK abikoze obimazeeyo and ye full general kati oba obimazeeyo so bw'oba oyagala contribution yo yonna gye wakola mu magye to be recognized it has been recognized as a full general now kakati ekyo kikutegeeza nti kati oba otuusaawo then it's time to think about another line that's one ekyo kituuseeko kakati ekiddako you can even think about now joining active politics nti era kyenewunza so atulaba osobola okumukakasa okay osobola okumuwa essuubi nti Muhoozi bw'ava wano ayingira butereevu by'obufuzi kwegamba one nga njeko n'okukiraba obanga agenze mu ssomero nomala P7 nga likoma ku P7 atuuse ku ntikko yes kati by all means oyina kuva mu ssomero nga time etuuse ogenda mu senior 1 bweriba nga likoma ku primary bweriba nga likoma ku O level kati Muhoozi yatuuse bweriba nga essomero likoma ku P7 ng'eryange erya St Joseph Busunju then you must go to St Francis senior 1 kati so that Kilekawa PLU no PLU one PLU ejja kusigala ng'ekola emirimu gyabwe banga eri strong ngeri strong mu leadership eno Mwai Mawanda waali bwe banga eri strong recruitment bichi naye nekyala PLU yakulaga it is not political yo yagamba nti ffe tukola mirimu tukubiriza bantu kukola ki PLU italina njawulo nekisoboka ne bibadde byogerwa ku budaala bwa PLU badde very political badde bakugamba nti 2026 tuli ku ballot inepo bakulaga nti bali ne bakugamba nti twagala buyinza tulina kirala at the same time ne bakugamba nti obawo member of parliament aloza ntajja kuyimirira ku tikiti yaffe PLU actually batabani baffe bana baffe nga national resistance movement kataimu weri kwe kulaga nti wabanga wabadde kati muzeyi kyakulaze nti bamuyina mbadde mwagala okukola nga PLU bala mujangu wano mujje mubikolere Nyamutoro jangu wano Lilian Abe jangu wano now implement work with government okay ikitegeza President Museveni ayinza okuba yajjeewo kiri eky'abantu badde balowooza nti PLU erina candidate gweleeta oba balina kye beeyagaliza nga bo yakiteeseeko koma simanyi oba full stop naye yakiteeseeko koma nti as of now omwaka guno gwe tulimu and where we are let's concentrate ku service delivery bombanga mwina endowooza gye mwagala gye mulowooza nti mmwe mugamba nti ffe
kino kibaye tekikolebwa bulungi. Let's work together and implement this. Okay. Kati kisembayo ku ekyo okuleeta kw'abano kwa Nyamutoro, kwa Lilian, kwa Balamu, kwa the young age and generally of course si bato nnyo naye politically omuntu alaba nga bato bazze baana bakyali kimu ku kiraga nti President Museveni ali mu kusiibula kimu ekiraga nti President Museveni asiibula ali mu lugendo bwe kiba kitegeeza handover eno gy'olabanga cabinet reshuffle akabadde akatonotono ako yakulazeeko nti nze ndi mu kusiibula. Be ready. Jukira lya amanya ge twasuubira. Nenge bifo bye bateddemu gamye nti si byankizo tebirina nnyo kye byonna ebifo bya cabinet have ever been in cabinet byonna bifaanagana. Minister is a minister. Oba oli minister of state, oba oli ludda, oba oli wa defense, oba oli wa disaster. Kale. So kakati kino kikulaga bulazi nti now it is time for me okulooza nti abaana bakaija bakiwanda be ready. Alesewo omujiji ogugenda okumuddira mbigere kikiraga. Yes, kyakikulaze kati wanamazo kikulaga bwe kaba kati atandise okubakwasa. So just be ready. Kino kabadde kabonderako okungula kalaga ekyomundu ekitalabika. That kati mwabaana the generation, my generation, abadde bamubanja succession akitulaze akimaze yakikumaze. Harold Kayicha ndowooza tubulire gwe bintu biraba otya gy'osinziira. Mpulidde muganda nga Kiwanda. Mubadde nga mubanja President Museveni era succession transition ayigedde ebintu bingi era ndabira ddala nti vera akeddemu teekateeka. Maye vera yamukwata ampereza ka message aga nti omuntu wo muweereza yanza nnyo veero amutuweereza. Gedde ebintu biri fundamental mu kitabo kya Kazola. Betrayed by my leader. Bali mu ankole caucus meeting lwakitula. Kazola n'abuuza Museveni lwaki oluuso ovuruga abantu bo n'agamba gwolowooza namuga Kazola tomanyi politics nti ebintu byange byennondera birala nnyo byennondera abantu namwe akazibu oyo omulaba nti mulaba nakwata ejjinja limu nenkuba ebinyonyi bisatu. Dr. Specioza n'agamba abakazi b'amatembe bagamba ffe tukiina ffe era abawulira mbwe bakituwongedde. N'agamba nti obala abasoga nti aye omwana waife niye mukazi vice president asoose mu Africa yona bye mukyala asoose. N'agamba bakatuli kibagaba nange nga nakabonero tukakuba nga tugamba nti waffe tuli mu State House. N'agamba mbu gundi ani Jejjo Odongo aga oyo akulimbya afuga mawulekani tibwagenda ka we nga bateso balowooza owaabwe yakola ki yaliko. N'agamba Prukoro mbu yate intelligence kijako taina intelligence bali banna abali obwereere nga balowooza nti bibakola ki bibakirimu. So no kyagambye ebintu bye byakubalansinga politics. Naye simanyi di dwalituuka kubanga bw'obanga okyali mu myaka 4 ng'okyakola ki ng'okyabalansinga politics. Era kyembadde njala okubuuza Harold Kaija nti Munnayuganda yo wa bulijjo afuniddemu bwe kibanga ekikoleddwa kya kubalansinga byabufuzi kuwa abantu bifo basanyuke bawulire nti nabo mu kintu mwe bali. Munnayuganda yeekaabire kubanga emyaka 4 giba myaka 4 of loss. Waliwo ekitabo gye bayita Another Fine Mess. Waliwo yakimpeza bagita America, Uganda and Anti-War on Terror. America bakwasagaliza ne Museveni mbokulaba nti kuba yekweka mu kulwanyisa ki olutalo ne beesa nti bazimbye wannakyemalira n'okuzimba entalo mu region. So nti buli lwowulira ekiri wano olwawo okusanga ebitabo nga biwandika ku Uganda nga olwo success story. Nze nali mmanyi nti Lushafu yonna gye baleeta Kiwanda mwali
Why? No, nali manyi. Yes, nali manyi. Soka asija zogera lero. Alonda alieri. Ya inerigendero lwa obiwulidde a balancing regions. Yes, a balancing. But and when I did lwagenda okutukolera. Kuba kati gwe jotu ne set house bwe yagizimba. Okimanyi nti kumpi buli ministry eina assistant wa Museveni nga ekyo kyakola. Ono yali mu tourism ngera satu tourism. Ali mu defense ngera on trade. Ali in trade kakati ayina n'obukooti kooti. This one on land. Omulimu nga minister land zingo kaliki kakola ki? Kabondo kakola. Ngato nakwata ijiji. Nena akwata yo akagundi katadde mu set house. Ngoya dakakola dda omulimu gwaki? Nga tekaina tekali kateekawo tikwa tegande nti bali aba balancinga. Emirimu gye yagyekolera. Kyovola mbu ayina abakozi 900. White House ba minister aba President Museveni bifananyi. Yes. Olinga agamba nti senga President Museveni abadde wakolera abantu. Gendako onanebo Kiwanda ndibadde kulisa. Nali badde ndowooza. Yes, yali badde ki? Yali badde kwali. Mwai Museveni byali mukola, okubalansinga. Yali abikola giri emyaka 4 egyasooka nga ajja wano. Toyina support abantu bakumanyi tubategera bulungi. Neno omala 10 n'ogattako 2 ng'okyabalansinga. Ng'okyabalansinga. Kubanga olwaleero Mwai Museveni program z'okoledde Bannayuganda zizali badde zikutonda. Ngenda kwogerako n'abasoga enkya. Tolabawo lindako. Tolabawo Baramu Bargara eyalondeddwa ku kyabavubuka n'abaana lindako okukola impact mu bavubuka ng'omuntu akolaganye ennyo n'abavubuka ebbanga ddene bwe wawanga waliyo program abadde akolagana n'abavubuka Baramu okubanga asobola okutetenkanya n'abamobilizinga abatakolagana nabo ne beekulaakulanya abatakolagana nabo abadde babadde lusuku lwe lwa harvester tateeka ekyewo ye tamanyi sente ze mujja oba wazewoze na kwewola tamanyi gye bazijja bo ne bajja ne bazimwa natambula nakola ki n'agenda tabadde community mobilizer nga bw'olaba ono bw'alina ebintu ebyakisoboka bw'abajja bw'ati kale gugundi se kati mwanyi mulimu bw'etye najja n'alo si kyabadde ye abadde wali nga bw'ogamba kale nga ogamba mbu atunda ensigo ze mwanyi kakati mugolese wakwaki oyo atunda yetafaayo oba ozisimbye oba okoze loosi yetafaayo alinda lwonadde omukole ki omuwe kakati alege nti abeeru yasoma MBA na specializinga mu oil and gas naye tebamutadde muki ali mu disaster tebamutadde mu yagundi energy ne bateekawo nyamutooro kwegamba nti Mwai Museveni atayina enkola ye naye najoogerako emyaka nga 10 emabega nti oba tayagala muntu abeere star ashining yes oli bwashininga nga mujja mu ministry oli bwashininga nga mujja mu buli omu amuteeka awantu woolabika nga tolina busobozi bw'olwo yakeera ku makya n'akwata muweezi lawyer n'amusimbula health nga ne mindset yonna ebirowoozo bye tolina bamugamba nti ayagala n'okulaba abalwadde eneka health erimu doctor yes and no ndi mukuba bwazenga akola ebintu bye kakati ono omukyaka yaje Karamojja engineer kitutu kitutu yamujja mwenaje era bagamba yagenda akaaba ng'amututte Karamojja there is likelihood not one lwakwanti Bannayuganda tebawandiika namwe bannamawulenze munsobera abantu afaana batumugenda mukola research nabo n'omugamba bino mbiterese for the future tubyogera let's try and talk about what happened gwalowooza otali ng'ovaali ojja genda okwesanga omuntu akugamba ebintu biyitirivu naye Mwai Museveni ate ndowooza olwokuba Bannayuganda bali galibu ku Saturday tugenda kubeera Jinja oliyoki yes outreach zaffe tugenda kubeera kwogera ku radio n'okwogera n'abakulembeze bino consultation zaffe ng'ekibiina naye juzi nali ngamba abasogera n'enkya ngenda kubaako mu radio yabwe wegenda kunkubira essimu njagala okubategeeza nti abasoga olwo baabeera nga kabineti yonna bebakumpi bagirina nga buli kyoyogerako nga bakikola ki be bakirina Busoga yakyuka Daudi Migereko talikako twogera Bulairunga tulina vice president oyina speaker mangu yogera Daudi Migereko yabeera nga gundi naye nga kyonna kyonna ekikola ki ekirina Busoga yakyuka teso olinga gamba nti baminister okuvadda cabinet ministers tebalina impact ku ground
oli abazanya politics tabakolera nti wabeerewo transformation ey'amaanyi. No, kankujukize Kaija nti wiiki ewedde Uganda yalangiriddwa nti twayingidde lower middle income. Ekiwakoze kakati njagala n'ekyo nakyo kankijje mu ddiiro. Uganda tennayingira lower middle income status. Kino kya bulimba. Abalangiridde. Era katudde ku ministry ya trade. Means olwayo mu trade abalaba. URA yafurumiza report. Negamba tubadde ne business ezikola billion 10 buli mwaka zibadde 125 zasigaddewo 6. URA netugamba tubadde ne business ezikola wakati wa billion 5 ne 10 zibadde 13 wasigaddewo 3. Tubadde ne business ezikola million 5 ku 5 zibadde omutwalo gumu wasigaddewo business luko owakanya abafulumiza kota anti kati nkulaga eraga nti Uganda anti ni mukulaga mu middle income ezo business ngobadde ne business 25 wasigalawo 6 nga 10 mie ne bagamba 10 ngwasigaddewo 3 nga 10 mie awabadde omutwalo nga wasigaddewo 10 nga itegeza akenda zikoze iki zigenze ababirangiridde babijjawo no goboza babijjawo katika nkubulire adi kadoni mukubuza mukugu anti nkubuza waliwo ekitabo babijjawo waliwo ekitabo bajita the confession of an economic hitman nature the globalization of poverty IMF World Bank nezo UN they are very political batu kwenye babya bufuzi na business bakola ebintu ebyo okuyako oli agenda nabanga ina pressure naga mukoleyo ka statement we kati pressure nkendereko kiche bagala kulowozesa gwe business yagudde balowozese mbolabika go running obichi business nenga kikatinga across kakati olwaleero bwamwe Museveni akyagamba nti abana Uganda ebitundu 67 ku buli 10 ba peasant peasant kibategeza yono kyakola kyalya ekida kyonka kakati nongamba oyo middle income status bogikeberako ye bantu abafuna sente ziri wakati wa million 4 mu emitwalo 3 ne million 16 gwokebera gwali ku TV okebere ku account yo oyinako mmeka olwaleero ne bagamba nti banna Uganda 1% kubakola be bafuna omusaala ogwera million 1 n'okudda agulu 99% okikwanaganya nekyosose nakyo nti baminister tebayina kyebakola ne substitute ze tezitunira ku addressing ekyo kuba URA enga ku table yo ye report gyoyinako nti URA zigudde kiba kitegeeza oyina okuleeta omuntu mu trade n'abasubulaga balese General Wilson Mbadi balese mukubi wa nanga mwefe mundu tujita nanga mukubi wa nanga go balese kakati tugenda kuba mizinga business ezikule kigenti ye birowoozo bye birala ngala gundi kyagambye Kiwanda nti yayagadde okuparkinga pirawo yeki pirawo kyogere mu kitegeke pirawo kine ekikundi kya mutabaniwe ekyabadde babalyawo yes anti pirawo ekifunza kye mu lugonde but kakati yayagadde agiparking kubanga juzi nabadde natambudde emirundi ng'esatu nga natural distances empanvu ng'osanga abawandika mu bitaabo bye NRM aba registration update kakati pirawo NRM kakati ngalo NRM kakati ng'otulina NRM activity ngeri wakati abantu tebamanyi bawagire eno era olwo omundozi wa papula kyero wawandika nti bagenze museeke tebamanyi wajje badda kakati nga political scientist eyo disaster babadde babudabuzi yes akati ngoyina okusoko agezaako okuzza ki nti eri soko giparking eno muteeke wano era walo bensasidde abadde bakirabye nga kibo kye kikubagenda okola ki okutambula emagano musajja mukulu stalinga bazungu mbwaso okumulamba atona akwasona akatiga tadakola ki mwaye Museveni kola ya kidi abadde besunga ebifo mupira oyu baba abasobodde basaze neda abasobodde okola ki oku to harvest okungula abo bakungudde muki bo babalamu bo bakungudde ekyagwe kakati banaye babaletse ku lukalu era kalo jagenda okulanga tokyabula era azakikola era walo gundi efana bwetyo mwalimu bakitatta
owerwengo bangamba mbu yabayita buli omu n'amuzo n'agamba simambu nze njagala kuddayo kusoma n'agagenda osome waliwo yagamba yakugira bukoko namw enkoko emitwalo 3 n'agamba buli omu naga muve mwoyo kelere n'akisaanyayo kakati mwe abalala babeere bakuŋŋaanyize muba mwayambyeko bano kutuuka gye baagala so ababadde bakuba embeekuulu yes kakati yayagadde asooka kubanga mayika tayagala kubanga alina ekisembayo kayija omukulembeze bakola enkyukakyuka ku kifo kya CDF osobola kibuusa amaaso n'okiyita ebbali n'otalowooza nti waliwo ensonga ennene eriwaawo nedda yese kati juzi CDF yagenda n'aleeta oba kyekyali kyehwasa yali UPDF establishment nagamba okuba nga okkirizibwa command and what tikatoya gwokkirizibwa obuyinza obwa command and control ey'amajje ne bagiza mu kifo kya ofisi ya CDF bwakiwadde alonda nga amajje ga Museveni yennyini yabadde ageduumirira kati simanyi oba n'omutabani agenda mukkiriza guda kubanga ekyo Museveni tatera kisaagirako aho wazanyira naye n'obwa CDF Mwai Museveni yabukola Uganda buli kimu yakyekolera yes he's a micromanager era kyova olaba bw'aba tanakola statement issue ngeri controversial mu gavumenti ogiwulira buli omu alinda kyayogera buli omu n'afuuka muzindalo kukyongera amplifier waliwo amagye ga Uganda gagende Congo babuuza Jeje Odongo nga Jeje Odongo tamanyi abasirikale abali high ranking yes benkoze nabo bakubulira ekituufu mudala yitakola ki tamanyi kakagenze yengo oli akoze eki agasindise n'abasajja abeerwanda okola kyokugenda mu 93 okugenda abali bakulira amagye wano tebamanya ye n'asettinga n'agenda e New York wana abaana bakola ki okulonda General Muhoozi Kainerugaba kucha CDF ayagadde nedda wano yagadde asooka apaka ekiro ekintu kye naye n'ekirala amusembereze wano nti kati bwe mba nkooye singa wabeerawo kigiza bwoti kati gwomanyi omanyi omuntu ateekaawo ekintu nga either all the ball is in your court okiriziganyiza n'ekiwanda transition ewedde tewedde kyapanga kubanga n'abantu sinte naye bannayuganda nga bali excited ekiri e Senegal naye mbagamba ekiri e Senegal lwakuba nti amawulire gaffe oba mubiraleze oba babagaana buganyi tebabuulira birigenda mu nsi ki ddala bw'otunulira Senegal n'okutuuka wano weetuuse nti bannansi ba Senegal teri president gwe batakase kuvaako Makesale agenze okutuuka ono gundi yasooka omanyi amanya ga Sanda twamusoma nga mu elevu yabafuga emyaka 20 gundi Abdio Diouf era abantu bamunyiga Abdio Diouf najja Abdio Diouf bwe yajja ne wadde n'alwanagana n'omusajja era ne balwana ku musajja Diouf ne bamusula ne bayita wadde bw'atuuka n'asooka n'ayongeza ekisaanyi okuva ku era n'ajja ku 7 kakati ayagala okuleeta ekyesatu makosa nga yakola ki yakulembera abantu kyofuna Saalo bw'atuukanga bamulaata ayagala kukwata mugane nega naga munatutamya politics era ne bamusakota bwe bamukola so nti ebintu bino byolaba ebikolwa lwakuba bannansi bawe beetu ababakulembera mubanja transition transition honorable Kiwanda akugambye ewedde temwekyalina kimubanja andaga transition ey'omu maka ga Mwai Museveni naye ekyapa kye bayita Uganda nze kyenzikira nasembeyo kikeberako tekiri manya ga Mwai Museveni kale Soul TV program omunyo ku macha tufune endowooza zammwe tuline honorable Godfrey Kiwanda Suubi honorable KAIJA Harold obaka bubuno buyiika agambye atya agamba nti omunyo ku macha nze promoter w'omuyimbi Catherine Kisache Kalisimata okuvena muwongo naye nze mu nkyukakyuka president ze yakoze kuba minister beyalonze nganze nasanyuse nnyo era bajja kukola bulungi nsigadde nze promoter kale owena muwongo asanyuse awadde obubaka nti ye musanyufu nnyo netakubuulidde lwaki asanyuse. This is Najuko Shakira from Kasangati saying that in the last reshuffle I expected change in these ministries: security, state ministry for animal industry and fisheries, finance, all deputy ministries. Yabadde asuubidde nti oboolyawo wande bawe enkyukakyuka mu ministry ez'enjawulo naye
tekyasobose. Thank you, Mr. Polo and the panel. I need you and the panel to think about UPDF Act, which was brought in, and it's okay because my understanding is that it gives excessive mandate to the CDF, and now being the son, I am Agaba Swaibu here in Cheraha, Nyakarongo sub-county Kagada district. Abagamba nti mufumintirize nnyo ku UPDF Establishment Act eri eyakayisibwa olaba nga bakwasiza omutabani awandibanga waliwo ekiriwo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege Swaibu okuva eri enyakarongo erudde eyo mu mbeera eyennyini. Ono agamba nti twagala abantu nga Kiwanda ayogera bitwandyagadde mu ministry andi akada oyongera kumukomera mwaye Museveni ndowooza abeera Fort Portal. Tweyanza nnyo, tweyanze kati nga nawe Fort Portal nosaba Kiwanda kati omulemesezza gamba temumwagala olwajja muwa kale ebyo okay muwulirize bulungi bannange. John Eruzira agamba nti ebyo byebiza Uganda emabega mu kifo ky'okulonda abalina obusobozi baweereze bannayuganda mubalansinga politics neyanzeege kyabadde ategeeza ndowooza akkiriza nti okubalansinga politics kyandibanga kyekigenda gasa bannayuganda. Agamba nti atwagala nnyo, tweyanza nnyo, tweyanzeege. John omutunzi w'amata Eruzira agamba nti I congratulate the newly appointed Honorable Baramu and Omona, but still I see we children of foreign comrades are still forgotten. But since it's still amendable, please General Museveni, we are ready to work in your government. Sembus Ivan asaba kifo asinzira wali kalewe njo mwana wa mulwanyi abere wano agatakerinyera taata we nze mutabani wa gundi. Okay. Okay. Naye temulabanga General Muhoozi bamutegeka kuwamba president asobole okuwumula ekyo sagadde kyogera ye Kasese we Kasese bwera ku boda yasinzibwa kubo erinnya ndowooza kale agamba nti owe omukugu ne Balamu akakanye nti balese Balamu akakanye abavubuka olwobinyume. Kale tweyanze nnyo, tweyanzeege abawuliriza n'abalaba Soul TV. Morning Mr. Polotheri, that man of FDC, that he should wake up because that man of NRM has already told him that a transition has already been done, and it is true. Sabit Eric from Mutungo Bina. Nenda Sabit, it's not about me. It's about us. Bwana alowooza mbu kyange nange bwe nakikola kijja kufuuka kyange. Ekibi ky'abannayuganda kibalowooza transition teyina kuba ya muntu. Yes, change bagikola ki bantu kyovola mwe Museveni yapanga ne banne 10 anabe yakiri tebaba nka 27 omwe yatulimbe ne hiso ya soko tugambe ga bali 27 ne mundu 3 ne kijjaga kikyuka ndi bali ana ne mundu 27 ne ate bwe tugenda okunonyereza obulungi utafire yali ina wakwese mundu 10 nyakati gwa kulowoozesa nti wona bene mundu 10 munganawo oyingira nga bakubire. So kyembaga nti Uganda tugifulenga yaffe buli omu yeeteye mu kyayagala naye bona alowooza nti abo bagende bakikole kiba kitegeeza bagenda kuba na aspirations abo babeere bwezi bakisa gy'oli okukolera ebirungi. Good morning, thank you for the program. Balaam is good due to his character, but I am not sure that he will perform because all institutions are not working. Bolyawo onagamba nti Balamu mu nkola ze yandibanga mulungi naye simu mativu kyanakolera mu kintu kino mbeera eriwo. Balamu tabaddeko political structure mwakulidde era ekintu bwe kiri bwe kimulese era naye bwalina kizanyazanya bwato kubanga bwe kiti bwe kitamba kiri amofasi bwonoonya wookwata bamuzibe bagenda ne bakwata ku njovu kati yakwata kugundi kukakira abuzaga nti bulijjo mpulira bandigane nga katono kazibu yakwata kugundi kusanga naga enjovu ng'ekaluba eringa jjinja yakwata so buli omu akola ki kale kawoya Hussein enaje nankumbi agamba Honorable KAIJA nkulamusizaako economic general akuwanye nno Mr. Prime Museveni obukulembeze yabugabye dda naye Honorable Kiwanda amazima n'okuba omuganda nedda
tebiwanvuye mu kwawo mugira kale tuyanzege mwami kawe ya Hussein iwonezo omukwano wa Susan Kabano naye abadde ayina byampadde ku magezi webale nnyo she's also watching. Okay, Shakira najuka gamba nti Mr. Museveni lwakitaleka Honorable Moses alina umula agenda mu vice president chogere kedda chikemu ya otomuta wanyono chiyama bachairman kalize nkukuli ye vice president akola ki adda kuba ne bagabe bifo ani addako igundi ali Moses ali ku myaka ejo vice president addako kale eddakiika ezisembayo nziba wadde Honorable Godfrey Chiwanda chogere choyogera views z'abantu baffe zabadde batuwa cabinet omuntu gwe bagiwadde ekifo babanga alina passion y'okukola emirimu asobola okukozesa structure ne platform amuweereddwa okubaako contribution gy'akola eri eggwanga. Manyi, my brother Baram, my sister Nyamtoro, Lillian, Nambozo, ne team yonna eyaze, they can do something. Oyinza okuba wajjidde mugundi ya balancing nga muwajjidde omwo naye gwe bw'otuuka you can still do something even when engeri giwazzeemu. Ensonga gy'oteekwa okwogerako nga tonakuva wano waliwo abaŋŋambye nti Central negwebadde naye bw'ati obutonotono bwebadde nabwo babukendezezza naye ng'oyogedde ku ky'okubalansinga regions Central anti chokala mwa Museveni ndoze sigazza muyingo yeka asika minister bangi nnyo but senior ministers olina Honorable Judith Nabakoba Mayanja Manja is a state minister. You have many, you have about 7 senior ministers I think. So already babade sorted kati ekyo President Museveni abantu gwe bawaakalo engeri gya balansinga mu ebintu yamanya kati ayinza okuba nga ayinza okukoza nti oba Central over subscribed kati kankole bwenti ekyo kiri ku president naye tubagaliza ndekira sirwa kuba nti abatali ba minister togamba nti osobola kukola when you are only minister osobola nnyo okubaka emirimu ng'okola nga toli minister nga toli member of parliament bajja kugamba nti sigalirayo ddala kasita okola yes osobola still ngamba gwe Kiwanda anti kati bw'okiri ofubanga nnyo mu bulamu Apollo obuta ekintu ky'otalinaako control okay pause obutakirowozesa nti the only way for me to do this is when I'm this ate ekyo kimu ekyokubiri kyotakyasobola kukyusa tosaga nti singa nali muwanvu obumpi oba olina bw'olina nganze bwenti akolera mu bumpi sobola kulwana mbunyongereko tekisoboka naye still olina okumanya nti mu ekyo ky'olimu you can still do better so otherwise you are not a minister, you are not a member of parliament, you are not an RDC, you are not this, but you are what you are. Good. And you can still do better where you are. Good. That's me. KAIJA kigambo kimu tusibule. Njagala kwebaza waliwo ne title wa. President Museveni atereza kintu kye mwe muli eyo bye mulimu byammwe. Nedda waliwo mukwano gwange title wange ali Canada, Stella, Kula. Tumulamusiza besazi no atubabera bakola kibaba bebaka nduza akigalide wano njagala kumwebaza Mwai Museveni akola mumuli kuki akola byayagala no this is a wake up call eri banna Uganda nti okubanga olwale omuntu bwalonda ba minister nadala bayina constituency ngesawa zino amaaso g'abantu bonna gali muki mu constituency ne mu parliament bali mukendera kola kikubeerayo it is not likely nti agenda afuna orientation akole emirimu gyaki jakukyovolafu kinalinga mproposinga era kyenkya proposinga era lwendifuna obusobozi obukiteeka mu nkola baminista tebavenga mu parliament baminista nja kubajja bweru discussion ye baddewo nti balonde batandika okulonda bolonde bakuba minister yes relinquish lwakyo tuzayo mu by election njagala omuntu agende mu kalulu ng'anoonya bwemupi Kiwanda bwagenda mu kalulu ng'anoonya bwemupi tayinza kuspendinga millions okay bisatu era ga ntaddemu ekimala oba temumpadde mukola ki nzire wange
noli bwaba akola nga abalaki era kyova olaba ono akimanyi woloba MP spendinga sente n'atuuka ne batamwa bwa minisita n'amala emyaka 5 gyonna nga mulwadde nga mu parliament ayogera ng'alaba kya spendinga nekyagwana lyalowooza ja kubeera minisita mbeeko bino byenkola kati agenda okwesanga ki just backbencher so nti no olina akima nti nze njagala kubeera mubaka wa parliament ojja genda okulanga ne sente ne competition bannayuganda bakole ki mukola kimmwe kati no nkugambye ku lwokusatu sorry ku gugundi kusaladde tugenda kubeera jinja nga tusinkana abakulembeze busoga bonna tugenda kuba ne rally mpumonde nga next week nga twakava mu Easter ngina kuzo mwezi 3 ku lwokusatu era nabika sijja kusobola kubeera wano tugenda kubeera Mbarara nga tusinkana ab'Embarara inaku z'omwezi nga 4 tugenda kubeera Kabale nga tusinkana Gundize Bukiga inaku z'omwezi nga 5 tugenda kubeera Rukunjiri nga tusinkana abakulembeze beeyo nokwaze inaku z'omwezi nga 6 tugenda kubeera Bushenyi inaku z'omwezi nga 7 tugenda kubeera Kasese message eriki message ojja kujiwulira era ensaba salt tukwasaganye tubere fenna etuseko message eyesuubi okunga bannayuganda okubalaga eggwanga lyaffe weriri weyivudde weriri ne waje tuloza iragala singa tubanga tulina mission etegerekeka